please, when you are not satisfied with the results of the election, I'm asking you humbly, please follow the law. We will go through this exercise, very peaceful. Please don't throw stones. Please don't beat people. People are looking for votes to be honorable. They are giving out money. They are promising what they cannot afford. When the glory of the Lord comes, it makes you honorable. I love the peace. Era tulonde n'emirembe era Katonda atuwa emirembe mu bintu byonna. Nothing shall take the hand of the Lord to put our president. I declare to Uganda shall be a peace. Okutegeera Bikira Maria omutegeerera ku Yesu. Maria gwe baalonda n'atuleetera kiwa mirembe mu nsi. Pray for peace. To take away all areas which can hinder, which can prevent peace to prevail. Wabeerewo okubanga okulonda tekuliimu bunyolagano ensambagere era kino kye kiseera abantu bonna nga tubayita buli muntu akole kyateekeddwa okukola abasirikale bakole kye bateekeddwa okukola nga kituufu si kyakukosa bantu abalala bano bonna abaana abala obululu nabo beeteeka okukola obulungi. Abantu bangi ebigambo by'okulonda babitwala bya busaamusaamu bye bisalawo obulamu emyaka 5 egigenda okukola ki genda olonde abantu ababulijjo abalowooza bateesimbyemu naye nga tuli balowooza tukuume ki emirembe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.